nti oba oli awo naye nga kupapaaza ani andagiriddewo anti esimu yakubiddwa no kupapaaza nabadde wabula bwabaawo olumu ng'abantu bali mu kusanyuka kwabwe benywereddemu ate nga siikanye sijja nerwe neetaaze nsityo era wano ngendya ku kyennyanja kirimu ekinyoobwa ekyennyanja ekya ssemutundu ekikalu ekyo kitalimu kinyoobwa nkijamu mwatuuka nokukola audition omukulu papazi minisa Semakola n'ateeka ekiwandiiko ku internet n'agamba nti bandi gundi yammwe agisuddewo mwakola eri ku otospa akijjukira bulungi era byebimu byabakyankala ongera obbakyankalana audition zitwetutukamisa Semakola twali tuyita abaana abato baagala okuyiga okuyiga kakati ate bwoganda ati Mesach esuulawo bandi naye nali mu audition twayita abaana bato era bajja era Mesach basapotinga those auditions ekituufu ekyaliwo ku njawukana yammwe nga ndowooza oluusi buli lweyongera obuvunaanyizibwa obumu bukka obulala ne bweyongera abawagizi baffe baatugambanga nnyo nti ng'ogyeko kuyimba mutandikeyeko ku mirimu emirala Mesach obalaba n'atandika papaazi n'abalala ne batandika bye baatandika kati obudde obugenda ku show bwakendera abantu ne batandika okuyiwa show n'omulinda ejjinja n'atasobola ate Masaka n'asobola n'omulinda eggomba n'atasobola ate Kampala n'asobola show ne tutandika okuziyiwa netwagamira nti bannange tusooke tuwummuzeemu engeri obuvunanyizibwa gye bususse lwe musobodde nga mwekakasiza nti munaabaawo nga tukola show yawo mule mutasobodde nga mukola ki nga tetujja tuleme kulabika nga abalimi era ensonga lwaki nti show ya 19 tuzze ne tubagamba gyetuli 21 tujja kuwayo Masaka ate tuwummulemu tudde ku mirimu egyaffe then bwe walibaawo show endala nga ate tugira nga tubabuulira nti eno show tugirina nga tujja mu mbeera efaanana lwaki abantu abasinga bagamba nti mwalina enko nnyingi nnyo mu kibiina ate oba oliawo ne ssente mwalinga omugabana bulungi era byebintu byabaleetereza okwawuka kisinziira ku tayipu y'abantu bonyumya nabo naye ffe ng'abaalimu tewabangawo buzibu mu ngabana tewabangawo buzibu bonna mu kibiina ate enkwe nazo sizimanyi zoyogerako kubanga bwe mba lina kyenjagala kigamba Mesach nga muntu bwe Mesach waba lina kyanjagala kiŋŋamba ekiyogerako simanyi bantu obolaba nga wagenda munuupu novayo nodda mu NRM ndowooza bobuuza babuuze bakugguliza you know sometimes bannamawulire mutyunize layini yaffe okusingira ddala gwe nga mugizza mu violence ndowooza kyekitunda violence yekola ki yetunda naye ate bambi mutta emitima gy'abana abawuliriza mbawabya buuza ekituufu kubanga omuntu gw'ova okuba naye muva kulya mwenna muva kunywa mwenna ate bwodda olw'okuba byayogera tebikutundire nogati katugetugambe nti tugambe nti kino so be straight nakyo kifu naye n'okusinziira papa Mesach Semakola engeri gyayogeddemu wali n'engeri gyabaddemu motion ng'olaba nti waliwo ekyabaana naye ye alabika nze ndowooza gwe wange kubanga oganye okuddamu mubuuza kyabadde ategeeza okyali kupapaaza akyaliwo naye atozze eno kweno ku bbali obuuza so mbadde nsaba nammwe abamawulire mutuyambe muli tafaali ddene okulaakulanya music industry mumaketinge music positively muleme eva kuleeta nga munoonyamu kyawula kino nekiterera wano n'okyawula subira tutereeze but emyaka gye tulimu gisaana kuno omuvuddeyo mwegatte kati ndowooza okusinziira ku bandi abantu tibadde bagamba nti yakuwa bandi music yakuwa era oketusuubire nti mugenda kwekwata badde nsaba bwe tuba twaze promotinga show ya mukulu waffe ya muganda waffe ya muto waffe Mesach Semakola ya 19 kitwa tusitiikingako fonaawo bw'oliko yagadde ekirala bweneggwa then you can also organize your press conference naawe n'obuzibuzi